Mbaniriza n'essanyu nga tusanyuka kubanga munnaffe awangudde obulamu buno. Sinogenda ndashimye kushika kuru uyu munsi, sinogenda ndashimye bwe yatununula olw'okufa n'okuzuukira kw'omwana wo twegayiridde omuweereza wo no Denis Kalanzi nga bwe yakkiririza mu kuzuukira kw'abafu, tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe awangala n'olamula nga lukimunana mwe mutuukirivu emirembe n'emirembe. Oluganda katolina essomo erisooka ery'olubeerera omulamu omweno gwa luwumbuko obwerimwe bw'olubeerera titulabanga wadde okumanya wadde okulegako ku birungi byategese Katonda byategese abamwagala mikwano gy'erunda byategese balibeereyo muguleri egyetulaga balamazi abevamwabo nebamuseka abevayobo nebamuweeza mugwando gwa kayiga kigambo wa Katonda essomo eryokubiri lyetusoma mu kitabo ky'okubikkulirwa. Beesiimye abafiira mu Mukama. Nze Yowaana nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti
wandiika nti mukitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma olwalaba omukisa ogukwatanga n'ogenda we basiika tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu olw'oluvannyuma tulizukira ffenna omukisa nga gukugudde n'ojjanga mugenzole kuba mukisa gwo ojjanga okuziika mugenzolo nebayimba nebakoleza olimba abati omukisa gukugudde kubanga ye yafudde ajja kuzuukira naye ate ffe kubanga ffenna tuli bakufa naye bw'onoofa wefaananyize nga tuli wakuzuukira ketuli wakuzuukira awo nekyo ekigambo ekyo kiyimbanga n'amaanyi go gonna ensi abantu ne balaba nti musajja oyo mukazi oyo mukkiriza oluganda baagalwa antwala omukisa guno nga okubagiza abafiiriddwa ab'omumaka gano mwami bya Mukama ne famire abamwetoloolerako bamaze okubagiza janiriza twala omukisa guno okwaniriza wano mu makati gaffe RDC mabegakaawo okisirozo ziri bbiri afuna abasabira nga bajja kujja okukuta ettaka lyako osina ngamba nti ensonga bazitambuza ozitisiru okuzitambuza kutya olina okwetololeno nowetololeno era nasindika tigende wa RDC ofiisi nga sibayo weeri kazi omukisa gunkwata okugenda ko mu ofiisi ya RDC nandi musanzeebwa era okubola omukisa gwaguka omukisa gwaneggulira mbaali awo emikisi bbiri emabega emu last week nga RDC azzeewaffe palishi mulaba ngategedde nti nyomi baali bade banagabulaze tino ulo nayisawo ya RDC naye nga mumanyi ate bwe natuka mu ofiisi ye n'ebigambo byeyagamba abaali nkyabijjukira sijja kubibabulira naye kale ebigambo byali bikwatako bwe biti omusajja wa Katonda temumuliisanga kutuuka ku ssi eryo mumugambanga najja gyendi n'andaba n'agenda akitegedde ngati atakitegedde olwaleero RDC yomu gwe tulira wano sibuuza tomukyalo ebyanga oba sirika gunyanjulira nange omukisa gwantomera nengenda mu ofiisi ye kati mumusanga mumanyi era n'erinnya lye yalimbuulira omwenge mutamiira kakati bw'obakomenga kukufugidde ekyakyambika gamba nti Mukama nsiiba olwokutalo luno nsiiba nga njagala okufa ku mwenge Mukama omwoyo omugwagwa ogw'obutamiivu gugwambuke Mukama ajja kugwambula n'ebirala ebitagenda bulungi mulamu waffe Mukama ajja kubiwulira naye tosiiba nakugamba nti no nsiiba lwakuba faza yatugambye tusiibe nedda siiba lwakagala Katonda ate tekako n'ekyetaago kyo lunaku olwo bwona osiiba eri naabo abasiibyeko Mukama ajja kusooka akuwe ajja kukuwa ebyamagero bibiri ekisooka essala yajja kugiddamu naye ekyokubiri bwona ogenda okulya emmere olweggulo nga basiibye ekyemisana nga tewalidde emmere ejja kuwoomera emmere ejja kuwoomera naye abantu bamanyi bwommere kubanga balya erindako enjala ekulume notegera nti emmere ewooma Mukama wakola emmere awo nno okusiiba ebikola ebirungi nabadde mbanyumiza ku musajja oyo w'ebbembe
yabba emmotoka musajja yali ali kukatu nalaba emmotoka ye nga bagiyisaawo entambula egenda emmotoka yali yegenda bodaboda ne bakuŋakuŋakukawo mangu musajja nga yavuga agenda UBC TV ekimuli ekyo bakiteekeddwako UBC TV tulina ekimuli ekya Vanessa ne Tina ng'amaliriza tulina PPU yevuddeko munaatusonyiwa ng'egye tutali bamawulire kakati ono bwe yawandiise bw'atyo nange kansabe UBC tweyanzeege okujjako nga bakirese ekimuli kyo Vanessa Tina nabo mu ekimuli kyabwe base buli banyabo tubeyanziza nnyo batuyambyeko mu kanyumero ako tweyanziza nnyo tweyanzeege kansabe tugende mu kwogera olw'obudde twongera okwaniriza yali RDC ow'Ejjinja bategeeza nti omukulu waali former RDC Mike Mubiro sebo bategeeza nti wooli mu ngeri enjawulo nsaba katusabe olw'oluvannyuma tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu kansabe eklesiya etegeka ekimuli nayo kula church bakadde baffe bategeka ekimuli father n'abasomesa tutegeko ekimuli olunaku luki ate nga lwasanyu lwetuli banawe awamu ne Yesu lwetuli banawe awamu ne mwekubireko mu ngalo akanyomero ako tukamaliriza twaniriza sebo meya webale nnyo okubeera tetwasuze naawe mu kiro kyonna n'olukiiko lwo lwonna nsaba naawe abantu bawubireko abantu bakulaba ku TV mu mpapula z'amawulire tubadde tukyali awo ne baŋŋamba nti UBC family etudde wano aba UBC mutuwubireko bannanga abakulu mwenna mu biti byammwe tusaba okubaaniriza UBC tekako ekimuli ku ssanduku erimu omubiri gw'omwana taata maama twongera okubasaasira weeraba Denis weeraba taata ayogedde nti awulira omuliro ogumukuba mu kifuba omutima awulira omuliro kale tukusaasira katonda oyo yamanyi kyoyitamu ne maama kansabe namwandu atekeko ekimuli wonna waatudde nsaba mumuwe ekkubo omukyalo oyo atekeko ekimuli mukwano gwe olunaku luki ate nga lwasanyu bagana omugenzi tuli banawe awa tuli banawe tweyanzeke kansaba anti basenga kabasenga aliwo ategeka ekimuli tulizuukira ffenna tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma muyambekaawo tulizuukira ffenna tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu kansabe fuba eggulu y'empeera fuba eggulu ly'empeera eggulu nga bamaliriza kansabe State House tekeko ekimuli lwa State House ekimuli
ategeka ekimuli tweyanza nnyo tweyanze gola obuyambi bwonna nebimukoze ku mbaga ya munafono esembayo. Tulina ekimuli era ku State House Press bannamawulire abavunanyizibwa mu kategori eyo bannamawulire ku State House nabo bategeka ekimuli nga bamaliriza. Tulina ekimuli ekya UBC Newsroom nabo banategeka ekimuli. Eggulu ly'empeera mu nnaku z'omu Kristu toterebuka nywera ng'osuubira eggulu fuba eggulu. Twagala State House Press asabe UBC Newsroom abateeka ekimuli. Eggulu ly'empeera antwala Katonda kyandagira kituusa kasi mulugunya fuba. Tweyanzege ba OBC ne ba ogizi banafa basoma nono wano wetuli ekyampisi balina ekimuli nga bamaliriza. Tulina ekimuli ky'omukovi mukwano gwabwe ekyampisi ba OBC ne ba ogizi bwe bali nnyo. Omukovi Setu Kalanzi nsaba asembera ateeka ekimuli. Tulina ekimuli ekya ne ba OBs naku lusembere tusomye ba OBs bangi nozi bane ba school kati bali ba primary kakati bane ba school kati high school muiteewo nakuwa tebamulaba kumbe mwali mu nnyumba naye mukwano gwe yabuuka kikomera. Mukulu bye nebisembayo mukwano gwe yabuuka kikomera n'akonkona. Bw'akonkona nga teri kanyego n'agenda ku ruumu kwasula n'akonkona nanga bw'amuyita n'amugamba mwendi. N'amugamba mwendi naye mundeetere ku mmere. N'adduka mangu n'addamu n'abuuka ekikomera n'agenda wa neighbor ne baleeta ku mmere. Bagenda okuddamu okukonkona ng'eddoboozi teririiyo. Era kye baakola ennyumba bagikonyekonye era singa yali yakugwa yandibadde egudde. Kye baakola ne bayita bano aba holding ne bakutulamu oluggi. Baamusanga ayaayaana anoonya bisumuluzo ndowooza agire ki naye ng'eddoboozi terikyagira ki nakwe kumuyoolayoola ne bamutwala. Naye twebaza baneiba abo batukoze buki. Naye ekibi Denis kyatulekedde ffenna ekitukaabye omutima tatulekedde mwana wadde n'ogwo. Kubanga tiimu eno gye mulabye ennene nnyo ffe baluganda kulya tuwera n'ebikumi 400 famire eyo eweereza ebikumi 400 tetwandisobodde kulemwa kulabirira mwana oyo. Era bwe nabadde mu church nembaga bw'abanga alina gwalese nga wadde olubuto oba lwa nnaku 2 oba lwa wiiki nga by'amazima jangu otubuulire. Lwaki njogera ebigambo ebyo? Mbadde muga Denis alina ebyenkulaakulana bingi naye amazima ga Katonda ebintu Denis byalese sobola nabbi yonyola bimalawo. Abadde akamala ogula polo najja nangamba muzeeyi mbadde nina polo gyenkaabira naye nagiguze naye ngenda gizimba mu nnyumba za bizinesi eri awo. Bw'olaba amaka ga Denis ababaddeyo agalese sijja gasitula aba maama we oba baganda be bagajjewo we gali. So tuwulira ennaku mu mutima naye njagala kusooka okwebaza mwenna kyenadde nsuubira era kyenfunye era kyennabasabye nti munsabire eŋŋume era munsabire nenjira ki. Bangambye Emmanuel Banga yaze ali ludawa. Byonna ebibaddewo emabega
nga bwe tubadde mu kufa kwa Denis tusimbire awo tuleme kudda mabega. Nze mpulira ndi mwetegefu nnyo ekyenkanidde awo 10 ku kinnaakyo okulaba nga tukolagana nga bwe twatukolagana emabega naye nga tunazibwa mu lusayigwani. Denis Mukama akulamuze kisa. Kamba sabe tuwanike emikono tuyimba olimba nti Katonda abeerenga nawe weraba. Katonda abeerenga nawe akowenga omukisa Denis kubalire mubabe watyo abeerenga nawe Denis weraba weraba kosebola omu emirembe weraba weraba omutonzi mbadde ndabidde okubuuza abafino service ekifaananyi kino mukitulekera oba mukitwala? Kale bamugenda kitulekera bwe mba muzzeeyo mutusabire kuba kulaba Denis oyo mu ddiiro ennume eyo yonna ng'egudde n'ova okukola n'oyingira nga kukuba amaaso n'emmere ekulema okulya. Mutusabire ne Mukama Denis akulamuze ekisa akamwenyumwenyu okatuuse wa paati. Tweyanzisa nnyo tweyanzeege ye taata w'omugenzi ye chairman w'eki juzi nawa UBC contract ndi mukwanaganya wa parish development model waliwo omwami wa Kabaka agambye ebyobugagga ne byonna ne program yo yakulaba nti no tukulaakulanya era nga tutumbula ebyenfuna mu maka. Omukulembeze w'eggwanga yaginkwasa okutambula eggwanga lyonna okulaba nti nno abantu bonna n'amaka gonna tugajja mu bwavu. Era mu nsonga eyo neŋŋamba nti ngenda kweyambisa ekitongole kya Uganda Broadcasting Corporation okusaasaanya ebikolebwa oba bye tuteeseteese okulaba nti no programu eno ebeera successful. Omugu gwe nali neesiga ennyo kubanga nasayininga contract ne UBC naye nga mpulira njagala kutambula na muto wange era nali mbuuzizzaako omukulu Agaba managing director wa UBC nga njagala kulaba engeri gye tunaakwasaganyemu ebyo kubanga yakola documentaries za presidential press unit. President ayagala nnyo okulaba ebyafaayo mutandikiddewa mukomyewa era bintu bitambudde bitya. Ebyembi tetumaliriza programu yaffe eyo naye ndijjukira ebigambo ebyo bye yaŋŋamba n'aŋŋamba nti nno mukulu Galabuzi honorable beera mugumu teri kirema era nze mbadde mumanyiiko kintu kimu tasobola kuddaawo n'agamba nti nno nfunyiza emikono nti bino byonna bivuddeko biremye kubanga abamanyi abakulu bano bakulu bange baadde bamanyi embeera gye tukoleramu mu gavumenti. Abantu si bangu munsonyiwe okwogera kino naye abantu bankwe, abantu bafubitizi, abantu bange mubimanyi ebyo saagala biddamu kinene naye ekigambo ekyo Katonda ajja kijjawo mu linnya lya Katonda mu linnya lya Yesu. Ebyo byonna bye tuyitamu mu nsi Katonda yalina eddagala yabyo byonna era bye bigambo byaŋŋamba Kalanzi ono abadde awuliriza nnyo Katonda era mwami bwe ya Mukama weebale kuliza baana mu ddiini era ekereziya ebadde nga ebaguluminga bulungi. Weebale nnyo weebalire ddala. Nandiyogedde bingi nnyo nenjogera n'ebirala byonna olunaku lwaleero njagadde kwogera ku ebyo ebikwata ku famire kubanga ndi wa nju era
njagala okutwala omukisa guno nsaasire naye ate era neebaze buli azze wano abazze mu bungi bwe muti Sanda Walusimbi abantu bayinza okuba tebakutegedde bulungi nkimanyi oli ku clutches nja kukubuuza ki ekyabaddewo naye omukulu oyo ye presidential press secretary kyotadde ku ggwanga lyo Denis mwanyinaffe bamwogeddeko bingi byakoledde ggwanga alesse etofaali ddene ku Uganda kyenva mulaba abantu bonna bali wano olwaleero kati kibeere kyakusoomoozebwa eri ffeffe n'abali wano nti ffe abasigadde nga tukyali abalamu kiki Uganda kyetugenda ogiteekako tuzimba Uganda na kugisosola na kugiyuzaayuza na kumamu bantu muliro kusiga butwa bigambo bibi oba tuzimba Uganda ku musingi ogwesiimisanga guno Denis gwalese atadde ku ggwanga alese ligase kubanga byonna byogeddwa sijja biddamu maliriza n'ebigambo bino Uganda wetuuse tesosola abantu mawanga Uganda wetuuse tesosola abantu madiini Uganda wetuuse tobola muno lwa byabufuzi kubanga n'obwo omukyawa bujja kucha ku macha nga tokyayina mukka so muno gwokyawa musonyiwe bannabyabufuzi abali wano mbasaba bakansalas bamayors n'abalala omuntu bw'aba yakusinga mu kalulu byebyo Katonda bwe yayagala musonyiwe tomukyawa myaka 5 nga wetiise omugugu gw'otagenda kwetikula kubanga Bayibuli yemwe tugamba titeri bukulembeze butava eri Katonda kitegeeza nti buli mukulembeze ali wano okutandikira ku kyamaani waffe Katonda yamulonda tulina kyamaani waffe wa NRM mwami Banga ate ffe abangi gwe tuzze olw'okubeera nti atukoze bulungi mu Wakiso ne Namayumba ne byonna tubeere bumu twagale Uganda tuzimbe Uganda ate sikujagalayo katukole ebikolwa ebirungi bosanga omuntu ng'ayina kyayonoona nga kyonoonera eggwanga gw'oba osooka kirwanyisa bosanga omuntu ng'azimba ekirungi ng'akizimba ku lw'eggwanga lyaffe mukwasizeeko tulabe nga tuzimba Uganda maliriza n'ebino abantu b'e Namayumba ekibba ttaka mu Wakiso kikutte wansi ne waggulu ekyaleeta faaza mu ofiisi ne mumanya byali ttaka nga waliwo abagezigezi abaagala okubba abantu abatatya kyaki abatatya Katonda bantu ki ababbi bwe batyo bavengayo tubalabe nabo tumanye kala zaabwe bafaanana n'olw'ensonga etusaba gye buvuddeko pulezidenti yalagira nti buli district erina akakiiko ke bayita district security committee akakiiko ako kakulemberwa RDC ak'ebyokwerinda amanya gange nze Felisa Bakendaki Nalongo nga ndi Human Resource Officer mu UBC nga ntuusa obubaka bwaffe okuva mu kitongole ekyo eky'amawulire olw'okufiirwa munnaffe Denis Kalanzi Blair. Ebbaluwa eno sigenda gisoma yonna olw'obudde ngenda kubanga njogerera omukulu w'ekitongole mwami Winston Agaba David yampadde obubaka mbuleete olw'okusaasira family yaffe eno olw'okufiirwa muganda waffe mwanyinaffe Denis Kalanzi era nga yatandika mu UBC omwaka gwa 2010 yatandikira ku Star TV bamwogeddeko omwami ono nga gituufu ali hambo nnyo nga Bayibuli weegamba nti omwetowaza Katonda mwimusa omwami ono yatandikira okusoma amawulire ku Star TV yajja nga lukawungezi nangamba nti Nalongo eno wiiki yange nsaba otuula olabe nga bwensoma mbuulira weebitateredde era namekinga sure bweba wiiki yakusoma amawulire nga nina okutuula ku TV era ku makyanga akeera nangamba kati Nalongo nakoze ntya ne mugamba naye wano yongeramuko wano ate wagenze we wati paka ate we nalabira nga tufunye ekyamaanyi ate presidential press unit neekola etya neemutwala ate nga kyali kituufu kubanga kitegeeza Katonda yali amuyimusizza sigenda kwogera bingi nnyo naye nga UBC managing director aweerezza amabugo ga milioni 2 biyambeko mu kuziika mukama amumuze mu kiwumula ekyemirembe.
Kansabe maama human resource olubogolo twalide mpite obako okuva mu State House ate nabo bogerweko tweyanzanyo tweyanzeke maama omuzinda ne taata ne mulamu waffe kitalo nnyo nyini ddala okufiirwa mutabani waffe Kalanzi bamogeddeko ebintu bingi nja kuyita mu fuutifuuti mbabuli engeri gye yajja mu State House nga bamuwulidde. Kalanzi yali akola mu UBC mu 2015 muzeeyi president n'atulagira titumunoonyeza abantu abasobola okutuusa obubaka be ku bantu be aba bulijjo mu lulimi lwe bategeera olulimi olwangu babatuuseeko obubaka okuva muzeeyi buli lunaku lwaba ayagalidde. Ne tunoonya ne twebuuza ne tubuuza ku bantu nga buli omu agamba naye wali omwana ono mu UBC mwana mukozi mwana amanya amawulire mwana ayagala abantu mwana ali smart kwegamba nga buli kimu kyonna atuukiriza ekyo muzeeyi kyaba akoze eki kyayagala. Era nga bwe mumanyi tomala gajja kukolera muzeeyi nga tewali bakwetolodde awo bamaze kubuuzabuuzaako ebikwatako omuvubuka ono ava ekyampisi muzeeyi yamulabye atya yamutuuseeko atya. So ne tukwata buli kikwata Kalanzi n'abavubuka abalala nga 3 ne tubitwalira muzeeyi. Muzeeyi n'amutunuulira emyezi egiwera n'agamba ono nno ajja kuntuusiza kyekyo kye njagala okutuuka ku bantu bange. Era bwe mbadde mulaba amawulire nga buli muzeeyi lwagenda okutandika okwogera Kalanzi yasookayo. Kalanzi n'atandika programu nga bagiyita agafa embuga ng'agyogera mu Luganda ng'abuulira programu zonna eza muzeeyi ezikwata ku biki byakola gavumenti ekola ki. Era nga honorable bwayogedde tumufiiriddwa nnyo kubadde tubadde tugenda mukozesa nnyo ku bintu bya PDM okulwanyisa obwavu mu bantu. Banaye tunyoledda nnyo tufiiriddwa nnyo omwana waffe bulijjo tubadde tumubuuza naye Kalanzi tukola kiro tudda kiro tufudire muwala waffe anakugguliranga kwe Katunda ntya maama nkyetegeka gwe linda bijja beera mugumu. Naye nga Mukama bw'ayagadde Kalanzi bw'atyo bwagenze. Banaye twagala nnyo okwebaza bonna abatukwatiddeko. Twebaza nnyo maama ne mulamu waffe bakoze kinene nnyo ezo ennaku ezisembyeyo okubeera ne Kalanzi okumutambuza paka lwavudde mu bulamu bw'ensi eno. Twagala okwebaza nze muyita maama naye ng'ewaffe tumuyita jjajja Jeno Nalweyiso. Nalweyiso atukwatiddeko nnyo buli kimu n'abuuza mutuuse ewa muli mutya ali atya. Bannange tumwebaza nnyo okutubeererawo ennaku zino zonna si yekka akwatiddeko abantu bangi naye twagala omwebaza. Twebaza State House okutudduukirira mu nnaku entono. Tuli bangi abakozi baba bangi naye olaba buli omu adduka ku Kalanzi n'agamba nange omwana ono abadde mukozi mulungi nnyo mwana tumufiiriddwa naye bw'atyo Katonda bw'ayagadde. Kansembyeyo n'okwebaza Pulezidenti nti yamulabamu ekyomugaso eri abantu nti yadde muzeeyi afiiriddwa naye bannayuganda tubadde tufunyeemu nti waliwo omwana ensi yonna gwe yeenyumirizaamu nti agenda tuyamba atuuse obubaka bw'omukulu nga tewali abubuzaabuzizza n'ayogera bintu birala. Kibi nnyo ddala. Mwebale nnyo. Nsaba twongere engalo za maama Kigozi asobole okuba nga abaawo wano bwe tubadde tujja n'atubuulira nti mukosefu naye naŋŋamba nti recording obubaka buno ntuukirize Kalanzi kyakola ki kye yansaba era bwe buno kansabe nti bunaba buwulikika. Ismaili omusajja yeddira effumbe mbadde ne mukwano gwange ono Blair Kalanzi emyaka okuva lwegatta ku UBC nga naye nkyakolerayo. Y'omu ku basajja be neewuunya ku myaka gye n'obwivu bwe abadde talina malala nga talina mampaati yadde okwemanya ng'awuliriza era ng'akkiriza okuwabulwa. So ng'oluusi bw'anyiiga agenda n'akubuuza naye kojja ono nga nnyiizizza nnyo n'omugamba kakkana
osalewo ekituufu ate ekirala weesige katonda mu nsonga zonna z'ogenda okusalawo namuwa ku bimu biyinza omuyamba mu ofiisi gy'abadde akoleramu ne mugamba nti ffe ng'abaasookayo mu mirembe giri ate emikalu ennyo twewalanga nnyo bino okuwakanya omukulu kyagambye okuteeka endowooza yo mu byogenda okwogera okujolonga abantu n'ebitiibwa byabwe okudobonkanya amawanga eddiini n'endyo z'abantu buli omu omusangamu ekitiibwa oluyimba lw'eggwanga oba ez'eggwanga oba ez'ekibiina kyonna ekiba kibaddewo bwe zibanga zizannya toyogereranga mu nnyimba ezo ebere tribe oba eggwanga nga country oba state bwabangawo emigozo bano egiri wakati wa pulezidenti wa uganda ne pulezidenti mulala osangayo bitono gwe nga omuweereza oli muweereza buweereza okukwata microphone tekyofuula wa kitalo n'obuma abalala n'obajenga n'obajereka weetwalire mu bantu abali wansi yadde oli wa mugaso nga era oluusi aneebuuzaako nkoze ntya ku nsonga eno ne mugamba nti nze ndabawe nti naye sikugamba sikukaka kutwala byange wabula bw'oba oyoyagadde oyinza obitwala Blair yayogera nti bwembanga nfudde oyogereranga ku mikolo gy'okuziika kwange n'ekinkoze bubisiriwo olwaleero olw'ensonga ezinkutta amavumbavumba eziteebereka wabula tusaba katonda amusaasire amusonyiwe ebyamusobako ng'omuntu nammwe bantu banne abalina ababadde n'endibu oba akapipi oba ensonga yonna ebanyiiziza ku Blair mbasaba mumusonyiwe abaliwo kati n'abo abataliyo olwaleero nga mujjukira nti nno ffenna twagala mukama atusonyiwe bwe tuba twagala mukama atusonyiwe lwaki tetusonyiwa ng'ate bayibuli ne Qur'ani ebitabo ebyo ebibiri bitugamba okusonyiwa bayibuli egamba nti oyinza okusonyiwa emirundi 7 olunaku emirundi nga 4,900 n'okusoba n'olwekyo tetuyinza kwogera bisingako wano kubanga abasinga obungi bagamba yoyo alombojja ki yalokopya ki lwaki tamala mukama abeere nammwe tweyanza nnyo basebo ne banyabo tweyanza nnyo Denis, condolence message. This is from State House Controller. I learnt with deep sorrow of the sad and untimely death of the late Kalanzi Denis, which occurred on Saturday, April 1st, 2023 in Mulago Hospital. The sad news has been received with deep sadness and shock by the entire staff of State House, especially by those who knew him personally and those with whom he has been relating closely in the execution of his duties. On behalf of all the staff of State House and my own behalf, allow me to convey our deep felt condolences to the family and relatives of the deceased at this very sad hour of bereavement. The late Denis has been a public servant of high esteem. I'll repeat that. The late Denis has been a public servant of high esteem. He joined State House in 2015 and has served in his post with dedication and commitment till the time of his tragic demise. Undoubtedly, the demise of Denis is a terrible loss to the State House fraternity. To his immediate family, it's a really big tragedy. We pray that the Almighty God grants you the strength and fortitude to carry you through this most difficult time and give you comfort. We know that words can offer little help in your grief, but we offer our hearts in prayer and support. Farewell, Denis. May the Almighty God rest your soul in eternal peace. Signed, State House for Hope Nyakairo for State House Controller. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now, we have
sorry, there's one wreath which we not forgot, which the Principal Private Secretary asked us to lay, and I will ask Irene Birungi, are you around? Is Irene around? Oh, she's here. Atubeereddewo okuva Mr. we yagwa ku ndiri. Kuba obulwadde bwamukwata ng'ennaku z'omwezi 15. Naye okuva mu bbanga eryo bazibadde weeks ziringa 2 n'ennaku 3. Abantu batubeereddewo nnyo okuva nga tukyali ewa Kiso paka batulifaalinga ne batutwala e Mulago. Batwamutwala ali mu kkoma n'abeerako oxygen ebbanga. Naye ate abadde atandise otuzaamu amaanyi kuba abadde atandise okutereera nga n'okwogera ayogera. Ne mu nnaku nga 3 emabega we yatabukira, naye tutuusa kwebaza kwaffe eri aba State House kuba batubeereddewo mu buli ngeri, buli kaseera bakuba amasimu kyetaagisa kiki byonna bakontributi nze kyekimu ne UBC. Then ntuusa okwebaza kwange eri maama ne taata. Tubadde ne maama mu ddwaliro okumala weeks 2 n'okusoba, naye nga maama teyeekaanya ate nga mulwadde amagulu gamuluma, ng'afaayo nnyo eri omwana. Taata babaddewo nnyo, basenga batulambudde, essaala mulwadde bazimuwadde, Mukama ye aganye mwongereyo second chance. Naye ffenna kye tubadde nga tusaba aweeyo Mr. second chance. Naye obulwadde bulumye Denis, bumulumye, naye Mukama yagaba. So tuusa okwebaza kwange n'ab'ekitundu bonna kuba abantu batulambudde, ab'ekitundu eri ennamusera gye tubeera bonna batubeereddewo nnyo, abasindise sala bazisindise, naye Mukama aganye buganye kukkiriza. Mr. Kalanzi, Mukama akuwe ekiwummulo eky'emirembe, ebyakusobako Mukama akusonyiwe, byonna bye tubadde tugenda okukola omwaka guno byonna tebisobose, badde tukola pulaani nga ne Mukama alina pulaani, naye Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Omukwano gwa Denis guwedde. Nange bwe ntunula wano mulimu be simanyi, kati munzikirize neeyanjule. Iragaba Anet Bakunzi ge mannya gange. I'm a private secretary, Legal Affairs. I sit at Okelo House in Nakasero in the legal department. Ab'ebitiibwa mwenna abali wano sijja kusobola kubamenya kubamalayo, naye siyinza kwerabira omwami wa Ssaabasajja Kabaka. Ab'ebitiibwa mwenna abali wano, bakoddomi baffe betuwa n'abatuwa, baganda bange, ba brothers bange, abaana baffe, mukulu waffe Mwami Francis Byamukama, omutima guzitoye. Mukama akwata awo we tutasobola kukwata n'engalo, yaba akwatawo. Mbadde nsaba ennyumba yaffe tuli bangi okusingako wano, abalala bali eyo bali mu mirimu, naye mu kaseera katono tulina taata waffe era nga ye jjajja wa Denis Kalanzi. Atera nnyo okubeera emotional, naye ekisa kya Mukama kimumale. Ssaalongo Bbanga jjajja wa Kalanzi, jangu wano ssebo oyanirize ku bantu bano. Omukulu oyo ajja nga bwe mbagambye nti mu myaka gye ayinza okuba nga tasobola kubeera jjajja, tasobola kubeera taata waffe, naye ng'ekyamazima ye taata waffe. Ssaalongo ekisa kya Mukama kikugumye. Oyo ye chairman wa NRM owa Namayumba Town Council.
tulina ensonga lwaki twasazeewo tenti zino ebbiri tuziteekemu obutebe obwa yero obwatuweebwa omubaka waffe 2016 mugumu Honorable Sozi Denis Galabuzi. Yadde ng'ekyamazima tulina bannabyabufuzi abagwa mu biti bingi ab'endowooza ez'enjawulo, ekyo tekijjaawo mazima nti mwami bya Mukama ne Ssaalongo Bbanga n'ennyumba yaffe ffenna tuli ba NRM. Kyandinkoze bubi nnyo nga ndaba akatebe akamyufu oba aka bbulu oba aka kiragala mu tenti ya State House. Kyandinkoze bubi nnyo nga ndaba akatebe aka kkala endala nga Maama Afande RDC oba mwannyinaze Apostle Honorable Sozi Galabuzi nga kwe batudde. So Ssaalongo buuzaako ku bantu mu bigambo bitonotono by'onoosobola. Si ye mwana omukulu mu luggya luno, naye Denis Kalanzi ebikolwa bye n'embeera ze nze ng'omu akiikiridde famire yonna byatuleeteranga okulowooza nti Denis ye mukulu yakulira abaana bonna. Denis abadde mwana muwulize, abadde mwana gw'otosobola kusangako n'olunaku n'olumu ng'awaganya dde. Denis abadde omuvubuka ng'abavubuka b'ennaku zino be mulaba, mubalaba gye mubeera eyo oba oluusi ne mu maka gammwe. Ab'oku kyalo kuno bananjulira. Denis teyalagako ka buvubuka nti leero omwana avubusa awaganya dde. Twebaza Katonda eyatuwa Denis. Era tumwebaza olw'emyaka emingi gy'amutuwadde okumulabako era n'amaliriza ng'akyali mulungi eri ffe abazadde, eri baganda be, eri community okutwaliza awamu. Ekirala, waliwo ebintu ebimu ebikulema okwogera okubimalayo. Bayibuli egamba nti Mukama ajja abaavu mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Denis yasomera ku ssomero lye mulabyawo Kyampisi Primary School. Ekyamazima nga njulira Katonda omulamu, Denis tasomerangako mu masomero g'abaana bammwe gye bapaakingira abaana juisi ne kekisi n'emigaati buli ku makya. Naye obwetowaze bwa Denis Mukama amusitudde n'amugya mu nfuufu, ekyamazima n'amutuuza n'abalangira. Ekyo tukyebaliza Mukama. Tegabadde maanyi wabula ekisa kya Mukama. Era ekirungi naye abadde ng'akyogera bulijjo. Bwe mba nno nga njogera nti Denis kibadde kisa kya Mukama, nange sejjaamu. Nze ngamba abantu abansemberera nti nze seetaaga kyamagero kyonna kuwanuka mu ggulu kujja gye ndi, nze kyamagero ekitambula. Ekisa kya Mukama kitubaddeko.
ekisa kya Mukama kibadde ku famire yaffe. Tusaba Katonda omulamu ekisa ekyo kitugoberere nga bulijjo n'abaana baffe n'abazzukulu baffe n'emirembe egiriddawo. Okwebaza mulala naye nga naye waali maama eyanyonsa naye ayimirire naye waali gwe nayonka bonna no baganyegenya oyo ye maama gwe nayonka naye bonna babeeranga wamu ewa taata wange. Simanyi myaka gye yalina kuba nali sitegeera. Njagala kusaba maama mutuuze bamaama bange bonna buli omanyi nti oli maama wange yimirirako. Zange 14 nazikolera emyaka 3 nenzireta taata wange essaawa eno omugenzi nemugaa njagala kibanja naŋŋamba 14 zigula ekibanja nemuganzize nnyina naŋŋamba genda onoonyeyo 10 oluleete. Nengenda 10 naluleeta myezi 4 bwe naluleeta ngenda okudda nambuuza okyamanyi okusoma nemugamba mmanyi. Nangira mu kisenge najjayo olupapula nga luliko ebigambo bye nali sina kutegeera naŋŋamba nsomere ebbaluwa eyo bagimpeereza nensooka nempisaamu enda okulanga ndagaano ya kibanja nagisoma ndi namusanyufu nagisoma nenzika wansi bwe nalaba aguze bya Mukama Francis wano wendi wano nemugamba taata ekibanja wakimaze ate kati 10 lwange lwaki. Naŋŋamba bw'ogula ekibanja kyetaagamu emmere ngenda kuteekako abakozi batandike okulima. Njagala mutuule kasitole kano kalina kikagenda okuwunzikira. Emmere eyo bwemala okukula ojja kuba tokyalya ku yange olwo bwe nva e Kampala ndya ku ya muzeeyi. Emmere bwe yakula naŋŋamba emmere bwekula mu kibanja bateekamu ennyumba. Neŋŋamba ennyumba ngenda gizimbyaki n'10 lunoonyeza myezi 4 naye ate ennyumba ngenda okudda nga nze yatemye emiti agitadde awo naga nawe tandikira awo. Nempulira essanyu bwe nawulira essanyu nalina mukulu wange yafa nemugaa njagala onzimbira ennyumba nazimba ennyumba neggwa amabati taata yagagula. Naŋŋamba leero tojja kusula wano ogenda mu nnyumba yo. Mba ngenza okunywa caayi naŋŋamba omuntu bw'agula ekibanja ng'alina emmere n'azimba ennyumba aba yeetaaga mukazi. Naye ku kyalo kuno kwaliko omuwala nga mwegomba naye nga mpulira siina ssuubi lya kumuwasa kubanga ne ssente ze ngenda okuwaayo ewaabwe sizirina. Naŋŋamba noonya omuwala gw'oyagala ngenda mukuwasiza nenzirayo. Bwe nakomawo nambuuza omuwala wamufunye nemugamba nkyanoonya. Naŋŋamba nakufunidde omuwala nemubuuza muwala ki naŋŋamba muwala wa gundi nga nange kwe nali nsibire kwenyu. Era ne bategeka embaga naye ebyembi yatuukira mu lutalo era embaga yali ya kyewuunyo okuva omuwala okumujja ebwabwe nga bamusibye kadaali yatambuza bigere.
naye embaga yanyuma nno ssebo yanyuma nabagambe muwulirize kasitole nyina wengenda okukawunzikira era omuwala oyo yoono naye nze nali mmanyi mu bulamu bwange n'okutegeera kwange nti bw'owasa omukazi just kujja kufumbira kamere obeere nga bw'okomawo ng'olya naye saakigenderera saakitegeera bwe kyajja ngenda okulaba omukazi ng'olubuto luzimbye olubuto bwe ngenda okulanga luzimbe ne mubuuza obadde ki naye nasooka nenninda nga sinamubuuza nga musemberera nnyo mpulire oba akuba empiiyi lubuto oluzimbe lwa mpiiyi naye nga siwulayo mpiiyi gyakuba kwe kumubuuza owaaye munnange obadde ki twalina akayumba kaffe kaali awo nga kattaka nangamba owaaye ebintu mpulira byansobako nembuuza ebyo ebikyeya tebyamusobako nekitwala ize naye mulongorani olubuto lwagenda bwongera omugejjako naye oba nali sitegeera bulungi mu kiseera ekyo nadduka mangu neŋŋamba nno muzeeyi yaŋŋamba okukwasa omukazi yandeetedde ebizibu bino nemugamba muzeeyi omukazi azimbye olubuto nambuuza waakamulaba nemugamba dde nkyamwetegereza naŋŋamba mu lubuto omwo mulimu akaana bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo neŋŋamba omwana bw'atyo bwajja neesunga nnyo okulaba omwana omuwala ono gwagenda okuzaala era bwe yazaala mwana wa bulenzi Raymond oliuddawo you come yono omwana waffe ye mwana omuberebere si first born nze first born ewa maama mu Luganda naye ne mwana waffe omubereberye naye bwe yazaala omwana ono nawulira essanyu neŋŋamba nange kati nfuusaani ddayo tewaayita bbanga era nga sibitegeera amaze okubitegeera nti aba afunye eruki n'afuna olubuto kati awo nali sikyalina kutya kubanga nali nkimanyi nti mu lubuto ki ekigenda okuvaamu agenda okuddamu okuzaala omwana era yazaala mulenzi n'azaala Denis Denis oyo mulaba mu kifaananyi kati netuzaala n'abaana abalala nabagambye eggulo tigwe omusajja ogamba nti oyagala kuzaala abaana bana singa nazaala bana singa nyina bameka anti nja kuzaala babiri singa baali babiri singa nyina bameka waliwo gwe nawulira n'agamba nti njagala omwana ogwo singa yalinze nga nze njogedde nga nazaala Kalanzi yekka singa asigazaaki naye njagala kwebaza Katonda nti nzadde abaana naye abaana bamberedde abaana abalungi eri famire yange n'eri abantu b'ebweru bonna njagala kwebaza Denis in absentia n'abaana abalala bonna bamanyi abazadde kyeki
era mu luzungu wali akagera akalala akagamba kali mu luzungu naye bwe mba nkakyamiza temunnenya akataakule nammwe mwasoma nga nze abaana bano baweerera batuusaawo tekibadde kyangu era nga sibalimbye nga bambuuza gwe sente ziweera abaana ozijjawa. Denis ne Raymond batuuka e Makerere nga Raymond ali mwaka gwa 2, Denis ayingidde mwaka ogusooka ne bakomawo wano nga baagala sente bali baagala emitwalo 9. By then emitwalo 9 za sente empitirivu naye nagenda okukebera mu nnyumba okuba ekifaananyi wentereka sente nga nyina emitwalo 10. Njagala kubuuza singa yali ggwe nga tolina walaba osuubira ka sente wandibadde okola ki? Naye sijabbaga nti nali mugezi nganze amagezi ga maama oyo gwe mulaba ne taata agalamidde wetugenda okugalamiza muzzukulu we bantendeka bulungi kubanga abaana bagenda okujja wano nga nyina ente enzungu 15 nayina ente yange bagiyitanga Jessica yali eyina muwala waayo nga bamita Gloria yali yakazaala wiiki eki naye nga nkikama liita 8 ku 10 naye nga banga nti omwana bw'abeera e Makerere n'atakola bigezo mu Luganda bagiyita retake kitegeeza ogwo mwaka muguba muki nafuba nnyo nga bwe nsobola nga ndaba ente eno esobola okuvaamu ssente ntunde ente eyo abaana bano basobola okukola ebiki era mu kiseera ekyo abayindi b'ebusunju be bajja ne bagula ente eyo enkulu bagigula emitwalo 7 ennya nayo ne bagigula emitwalo 2 si ekyenda ne 10 lyange eryali mu nnyumba sikeekakadde ne ngamba gw'omwaka ngumaze ne ngende Makerere nasanga bali abali mu nkuluma ne nkonkona room nasanga bali kyamisana bwe nnyingira ne bambuuzaako ne bagamba tuwe ku mmere ne bagamba mwe muliye tugule ka soda ne muga ate mwabaza okukima wange sente mumbadde muzirina ate zingulya soda lwaki temwaziwaddeyo ne mbagala soda simwagala naye nga sibutamwagala ng'ate nagaa nti kano kaseera katagenda okungulira mu soda bwe banansaba sente eza pocket money nga mbaga zimali mugenda okungulira mu soda ze mba mukozesa bwe bamala okulya ne mbuuza Raymond gwe wadde oyagala sente mmeka nti mitwalo 5 ne nkwata mu nsawo nga ndi mugumu nnyo kwati Denis gwe oyagala mmeka nti 45 by the way zaali 95 nenjimuwa mu nsawo ne nsigazamu emitwalo emeka naye kati omutima ne gumuŋŋamba otegeera nti ono yali mu second year oli ali mu first year endala ngenda zijjawo nga mpula sagana kukwata ku nte zange naye bambuuza ekibuuzo kyembadde nenabidde muzeeyi sente zino ozijjeewa natundu abasajja abo baagala kumanya gyenzije sente bwe mba nzibbe mbaga nazibbye oyo ennyini Raymond abadde wano nanga naye muzeeyi olabika watunze Jessica ne mugaa kyoyogedde ekituufu kangitunde musome bwe mulimala okusoma muligigula ne mugizaawo ngenda kudda ku Denis ono Denis agenda mu senior ekawaala bamusaba uniform ya suuti nange sajja lyabye ne sambalanga ku suuti tugenda mu sawuli yaako tunoonyeyo ebyebbeeyi entonotono naye nga bifaanagana mugulire suuti oba kwe yajja okwagala essuuti Denis tabadde tava mu suuti
Denis abadde smart nga kitaawe. Mu bigambo ne mu bikolwa. Bwe tumala okugula essuuti ne mugaa Denis, nze bukyambawo seegulira ku ssuuti naye ngigulidde ggwe. Naye bwe nomala okusoma nange njagala ogingulire. Agamba muzeeyi kansome. Sijja balwisaayo. Denis agenze Makerere. Alidde ssente z'abasenga be. Alidde emmere y'abasenga be ne bakitaawe oyo gw'olaba ng'ali Makerere wano. Mbeebaza mwenna basenga ba Denis, taata ba Denis n'emikwano gye abamulabiridde nga ali ku university. Naye njagala kwebazaayo in a special way omuntu omu, mwannyinaze Rose, jangu wano. Wonna woli Rose yanguwako. Kasawo oyita nga tolulinnya bantu naye ng'oli mu speed. Rose Sajjabbi, Rose Sajjabbi. Rose obadde ki ate? So nga Rose bajja kangende mu maaso njabbabuulira. Denis bw'amaze okusoma Makerere afunye n'omulimu. Afunye n'omulimu. Seerabira kiri kye namugamba ate naye teyakyerabira. Naye aba akoze emyezi ng'emeka sikyajjukira. Ne mugamba Denis essuuti yange. Nangamba muzeeyi nkubuulire sigenda kugulira ssuuti. Ne mugamba lwaki? Nangamba emyaka gyo gy'olina gisasobola okuddayo okusoma. Njagala bwe wansomesa nange nkusomese. Olwo nno sajja lya Beeni Butto. Tuli Munnamayumba, nze kansala, nze vice chairperson. Pero 33. Naye nga bwe ngenda okukola minisitiri baziteba batya mu Luganda. Ebiteeso. Nga nze mpandika mu Luganda siinayo na kigambo na kya Luzungu n'eki. Ndesi n'agamba muzeeyi olina okuddayo okusoma. Naye nga nange mpulira bwe bayita ebbaluwa z'Oluzungu mukulu kasoma agamba mugiwe bya Mukama agitusomere nga mugamba muzeeyi siriiwo kamale okujja. Naye bwe yangamba nti ngenda kukuzzayo ku ssomero ne ngamba yes nange essuuti gireke nzizaayo tulabe. Nantwala ku Mayeka ssomero liri awo mu Kakajjo. Nangulira ebitabo byali 3 bino ebinene black book. Mpita ewa maama oyo angamba ate obadde ki? Ne muganga ngenda kuddayo ku ssomero. Nangamba omanyi nti owuli onoomalako? Ne mugamba maama nja kumalako. Nakwata senangula ebitabo ebirala bimeka? Tugenda wa Reverend ambuuza wakoma mu kyakumeka natye n'okwogera. Bwe yalaba nti n'asirika nambuuza naye osobola okusoma? Ne mugamba nsobola. Nampa akapapula k'amawulire nangamba nsomera wano. Ne nkasoma. Nange engeri gy'okasomye buli mwezi ojja kubanga ow'emitwalo 5 school fees. Bwe nafuluma amaze okuŋŋa gye nnyina okugenda bampandiikire ne nkubira Denis. Ne mugamba school fees bangambe za buli mwezi si za ttaamu. Emitwalo emeka? N'agamba ne bwe ginaaba 5 nja giwa. Ne ŋŋenda. Olunaku lwe tukali bampa okugenda mu kiraasi. Bwe natuula kyasinga okuŋŋumya nga buli gwe ntunulako mulimu n'abansinga. Ne ngamba bano gye bali abataasoma nganze. Natuula mabega
kubanga nali mmanyi bwe nkyali eno mu primary nga musomesa bana batudde wano abasongamu nnyo. Naye mu wiiki emu mbakakasa wiiki emu byonna byampitanga wano. Era mu eyo wiiki nali jagala nakuddukayo. Naye ne ngamba omwana akoze kino nziruke ne ŋŋuma. Mu ekyo ey'okubiri nagenda okulaba nga mpulirayo obutonyeze obutonya mu mutwe we buti buyingira. Wiiki ey'okusatu nga bweyongera. Pozi kye sibagambye nali manyi okwogera oluzungu olutonotono naye nga simanyi duwandiika. Kati natuuka nga nange neekalakaasa babuuza nange njogerayo ke mmanyi. Bano bane nga bamubuuza naye mwami Mukama teggwa kima ki wano ku ssomero ng'ate omanyi oluzungu. Naye kiki njagala okutuukako nti emyezi gigenda okuwera 2 nga ndi kafulu. Era ekibiina kye nalimu eri ku mayeka osoma ebibiina 2 buli oba osoma ebibiina bimeka. Ngenda okulaba bagenda okuleeta tukoze ebigezo ngenda okuta nga baleetese empapula zange ndaba tikitiki ngamba Katonda wange Denis weebale. Olwo nkomyewo eno mu kanso neekalakaasa nno nga neekalakaasa minutes nzikola na mu luzungu olwo siyayagala na Luganda kumanya. Era mukulu Kasoma yandaba nga ngenda ku ssomero kuba twavanga mu ofisi ne ngenda. Bwe twakomawo taamu eweddeko eteri ya ssomero ey'ebyobufuzi. Tukomawo era batulonda tuddayo. Nga nze vice chairperson ate nga kumpi kyonna ekibadde kikolebwa ebadde State House. Mukulu wa Lusimbi ne ttiimu yo, UBC mukulu ne ttiimu yo tubeebaza nnyo nnyini ddala. Naye twebaza His Excellency the President of Uganda. Yeebale nnyo yeebalire ddala. Naye mwenna abavudde mu State House kubanga ne RDC naye tumubaliraawo, omukulu Galabuzi tumubaliraawo. Kalanzi ono mwemuyinza okuba mulabye Kalanzi ono naye tulinawo bakalanzi bangi nnyo 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 wano. Nze nga nze nja kuwulira essanyu abaana bange bonna bayivu. Abaana bange bonna baki? Nja kuwulira essanyu mu aba State House nga mugizze wano mu maka gano ne muggyemu Kalanzi omulala ne mumutwala. Bonna empisa ze zimu. Waluke neerabiddemu katono. Mba mmaze okusoma wano amaze okusoma. Kye neerabidde yaŋŋamba ssebo. Amaze okuwayo ssente zaasooka. N'aŋŋamba ssebo nti singa ebintu n'obikola bubi. Ngenda kutema olutuba tubali watutemeranga naawe nkugalamize nkusiikuula ekibooko. Ngera ng'ayogeranga bw'omulaba bw'aseka bw'atyo. Nengamba musajja ono anziza kusomera ate kagenda kunziza naku kimiggo. Naye nange nakiwulira mu mutwe nga kinnyingidde. Yali tategeeza kunkuba naye yali ategeeza nfeeyo ku ki kye ŋŋendako. Naye mba ngenda mu mwaka gwange ogwokubiri ebizibu era nga binajja otuyanira ku ggolu. Ngenda e Kaseese emmotoka n'eryoka evulunga ffe n'ensowolayo eggumba lino. Era ekkanzu bwe mulaba ekina de temuza nti bunene eggumba lye lyavaayo. Emisomo gyange ne gigira ki? Ne gigootanira ne gikomaawo. Naye mwebaza kuba ne bwe njagala nti speech kati njiwe mu luzungu nsobola. Naye kubanga bwe ngenda okulaba n'aba mu luzungu ate abasinga bayinza obutabitegeera ng'abuuza banne agambye eki. So njagala njogere nga ffenna tugira ki? Nga tutegeera bulungi. Ekirala mukulu Bakunzi njagala odde waggulu. Bakunzi Anet. Banga Emmanuel ali luddawa. Banga Emmanuel
banga Emmanuel yangweko mu bitabo ebitukuvu bitugamba twanaazibwa na musaayi gwani bwe tuba twanaazibwa na musaayi gwa Yesu. Emmanuel banga aliwa bakunzi kyemanyi soko otule bane okwebaza nkumaze nebaza abaana nebaza ki nebaza ne banyabo mukkirize nsigazayo ebintu bimeka bibiri. Hajati jangu wano gwe mukulu bitole jangu bitole oyo mwalo yajjo oyo alina akantu mbulago kulu tulabiye n'abakazi abakulu kitegeeza buli omu bw'aba ayagala kiki ne Katonda ayagala kiki mutegedde kyembadde ntegeeza. Ekiro nabagambye ne balooza nti byakusaaga mbagenze mbadde mulunzi okumala ebbanga era kati nkyali mulunzi naye nyina faamu abo bemunda abeebusaanya abo benjogerako kiri kateera eyo nyinayo faamu yange naye nabadde sinaba kumanya nti Denis yafudde. Oli nankubira essimu n'aŋŋamba omanyi nti ente ezo empologoma yazingiddemu tolwategedde yavudde yajjemu eri seddume ey'amaanyi n'egirya. So faamu yange ente ebaddemu ey'amaanyi empologoma yagize eki okuzzaawo ente eyo tekiba kyangu. Mulimu aboogera bakiina nti wojje ozzeewo nkwadde $50 nti wojje ozzeewo ezisingaawo era nja kutandikira ku emu era mpaka ku 5 sijja kufuna 10 mulundi gumu. So bakulu obulamu bwa Kalanzi abutambuzza. Mwami ono yayimbyemu akayimba baana bange mujjanga ne mulya kona mukatono mpulire bannange abaana bange mujjanga ne mulya bwe ndivaawo mulikombe endagala abaana bange kubanga bwe ndivaawo sebo taata waffe omwana waaligenda bya mukama wange omwana waaligenda wate maama waffe omwana aligenda ngalumbu omwaka guno 25 Desemba abaana bange bonna bajja wano ne tubeera wamu. 25 kuno tebajja balina bwe baali balaga nga lumu ne bajja naye bwe bajja nalina ekirowoozo ekyange ne maama waabwe nga alina ekirowoozo ekikye naye nga buli omu tamanyi kirowoozo kya munne nga lumu nze nali nyina embuzi emmanju awo bane njogedde ku mbuzi bw'oba oli wano ng'oyagala embuzi ezitali zo tojja ekiro ofudde nga mbategekeddeyo endaawo ngamba abaana be banajja endaawo eno bajja gyokya kumbe ne maama waabwe naye alina ate kyategeseeyo nga nze sikimanyi kati nze ndeeta anaakola ku bintu ebyo ku mbuzi yange agyokye bagisange eritaratibu nga buli bwa wansi. Kati ono olwajja atandika okukuma essigiri ambuuza ate kaakati kiki ekigenda mu maaso temugamba endaawo eri ba Denis ba Alex bwe bajja ba Raymond gye bagenda okutuukirako. Nze mmanyi nti eri emmere bafumba kumbi maama we teyafumbye alina kye yeesize. Munsonyiwe mukulu father yagambye nti eno wiiki temukakombako kamutambuza ddembe. Kiraana yazirunda nze mmanyi
agenda katunda afunemu ssente. Bwe baatuuka bonna bamaze okujja wano n'abayita nange nampita naga mujje ne tugenda naga abaana bange ensolo eno nagirundira mmwe twali bakugirya ku Ssekukkulu naye temwajja naye tugiteme ku lusooka. Ennyama eyali wano baganda bange. Kati singa nze nvuddewo abaana badde bagenda kukomba ki? Amazima ga Katonda ali mu ggulu. Bigambo by'okwogera. Leero kindaze tibannange okolanga ebirungi ku nsi n'obeera mwetowaze nga Anet bw'ayogedde, n'obeera mwerufu, n'obanga ogatta ku buli omu akuliraanye, obeera wa mugaso ku nsi. Era wano wentwala omukisa guno sebo taata, njagala obeere mugumu. Abamu bazaala abaana ne bajja wano naye nga buli ayogera owulira bugambo bukuukuulu eyo emabega nti ekyana kibadde kibbi nga tukiwonye. Naye muzeeyi bya Mukama buli kimu ekyogeddwa wano n'omugenzi engeri gye mbadde mumanyi, njagala obeere mugumu. Beera mugumu nti wazaala era wazaalira ddala. Bwe mpulidde ebigambo by'abato bange wano, muganda wange ono si ye gwe twali tunoonyeza omulimu mu URA, mpulirira ddala nti nno ssebo weebale kukuza baana, weebale kulabirira baana, era katukitwale ng'ekyokulabirako abazadde abali wano ffenna, nti buli w'ozaala n'okuza toleka baana kukula bukuzi, naye n'okuza ofunamu ebibala. Weebale kusiga. Wadde atuvuddeko ng'akyali muto, nze ndaba byalese n'omukululu gwalese ne baganda be nga we boogedde bajja gutambuliramu, ate kibeere ekyokulabirako eri abalala. Ebigambo tebijja kuba bingi ssebo, mulaba nsuna wano. Naye njagala balekera olugero luno. Kyendabye wano leero n'ebigambo bye mpulidde binzijukizza. Era kino message eno ngenda giyisaawo mu lugero. Lwali lumu abasajja basatu nga balinga bamalayika bambadde ebigoye ebyeru nga balinga bamalayika bakyalako mu makanga gano g'olaba. Ne batuuka ku mulyango ne basangawo omwana ow'obuwala, mwana muto. Ne bakonkona ne basangawo omwana omuto. Ne bamubuuza, bannange taata we aliwa oba bazadde bo baliwa? Nabagamba maama ali mu kisenge naye taata agenze kukola, agenze kufuna kaakulya mu kibuga. Ne bamugamba nti ffe katulindeko wano paka taata bwanaakomawo. Kwe kuyita maama naye ne bamugamba ekintu kimu, ne bagenda ne batuula mu luggya ne bagamba katulinde paka taata bwanaakomawo. Taata bwe yakomawo omukyala we n'amugamba nti ssebo waliwo abasajja basatu bambadde ebyeru naye kirabika bamalayika, bagambye nti balinda ggwe nga tebanayingira nju. Taata n'agenda mu luggya n'ababuuza ti lwaki temuyingira mu nju mujje? Ne bagamba olina okuyita omu ku ffe. N'ababuuza naye mwe baani? Ne beeyanjula. Eyasooka n'agamba ti nze bugagga.
Kalanzi mukama alipata kusaidia ekitangala ng'omuzuukiza bw'abeera okuzuukira abeera obulamu ku kitangala ky'amaaso go bw'aba alabira ekitangaala bawangala